obwo bwa Slay Queen ng'oyambadde kilesi wigi kya mitwalo 5 oba miliyoni naye nga oli mu DM y'omuntu kilesi wigi kijjeeko wesiba akatambala genda otunda amanda go obeere one of the best manda sellers ng'oli awo nga wali Slay Queen nakibagamba dda nno kiro nakyogerako ku Facebook ng'oli kuwali ku nsawo zo z'amanda bw'osulayingira people are going to respect your hustle naye nze banandaba batya ntunda amanda te yataddeko less wig ate lashes nene zikomeri ziringa wazali wona atunda atya amanda nze nakolako obwa house gano nabagamba UK nze n'omukazi omulungi nga ye mundaba wani yandifumbidde ekigaga nekinzija mu mbeera ensi nakolako obwa house galo nekolako mu factory ya sandwich kikyesaakwa mwe mulonzi omuntu akeera bukezi kumakya ebintu nga bimugwiridde nga biri awo agamba musumayo esente omusajja yava n'akulekera esente omusajja natandika okukola naye esente nze abatumanyi gye twava ne Ssemwanga natandika okukola naye esente era singa nali siri mukozi ebintu byonna bye twali tukoledde yandifudde nebigwate bameka temubirabye wano naye olw'obukozi bwange ntoba abaana bange eno ensi yakutoba nze era lwe mundabye enfulumye nenga nti ngenzeeyo kucakala neetambulidde ndi kunyonyi mba ngenze kwewujjako bwe buti bu stress nga buno kantambule mugende nange mpumulemu nfa nga mpulira nfa naali eyo nkaye mugambye ampe emitwalo 2 yaganye kyako wuuyo mulayo mu business class agenze Dubai naye olukazi olwo Katonda ajja ddusasula ngenze kwewumuzaako okukola nfa mutuveeko oba oli alina sente ze zize nasajja walina sente ngenda kunyiga mugenda kukolima mugenda kutuyita obukodo it's okay ezo smartphones zemulina ne oyo data gwe mukera ne muteekako use it wisely